Niye abantu bakatamwa kakati mzee tuddeko wali katono kucha bakatamwa kasikaza Pallaso. Pallaso teyafunye bantu. Yes. Ogaye family ya baka milioni abantu bajeko. Ate bampulira Pallaso tayinza kufuula kabaka. Kabade baganti kabaka ajja. Kabaka. Mukitegeere. I'm the custodian of the kabaka. Tayinza kudira kabaka afaanana bwati namulangira ekirango. Pallaso toli kiddamu. Ennyumba y'amayanja yeetaaga public relations. Mujoza abantu. Mubanidde ku mitwe mbanyaddeko. Bantu babakyawa. Abantu bakyawa ennyumba y'amayanja. Kati kamiliyoni kino. Make a comeback. Bakole comeback. Get your public relations company. Ati abantu babadde baganti bakubanya abantu kwa ne Pallaso ono omuyimbi ali enskin ya malamoko. Ne kamiliyoni naye yatta omuntu. Kamiliyoni ne kavula kati. Ne kakubisa abantu kagenze mu dipine nyina waako. Learn it from today. The Mayanja family is suffering from a public relations image. Yabwe people don't believe in you. Tebachi You have taken people for granted for many years. Buli muntu yenna jabba kuba. Kujja kwanga kamiliyoni yapudde ne yatonda ne kawama kati ne kawama. Tubanga nawe ataka manje kava wasali. Nekakubya abantu emiggo nekagulawo gondi office emengo nekakuba abantu emiggo. Kati empisa zaabwe zibaleetedde ebuzibu b'amayanja. Has lost. Omanyi mukamba buli abayimbi abo temubamanyi. Waliwo abayimbi babayitanga ba Beatles. Bakola ekintu eki kimu. Baga nti we are more popular than God. Bagwa. Ba Beatles. Bagwa. Family y'amayanja ensi yagitamwa. Family y'amayanja erina okufuna public relations manager agirivamping. Nodi yakabaka n'omufuula embwayo. Tekabaka yakunaawuzinga. Bagenda kujja mu kivu. Kasajja gwe bakubidde kituufu. Bakubye bakabaka. Bakubye kabaka. Kati Pallaso ne kamiliyoni bakole batya gwenga public. I did public relations. Gwenga manyi public relations okudda mu bantu. A sack of omo cannot return chako to its original state. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. This is Tamale Mirundi for you. He's more than happy. Kakasa bulungi era ayina obukakafumbu ekivulu kyasaze Pallaso nese kusala yenna nga ye ali ku kimu jogo. Obuzibu buli bwa gundi abusanga wa Tamale Mirundi. Tamale Mirundi y'omu ku bantu n'abakuuma obusungu. Alinga ngamiya. Olinga bwa ngamiya. So okuva Tamale Mirundi ono gundi Pallaso ne King Saha bwasasula okulabika nti ate bamukuba kali akayimba Tamale Mirundi emekanga ngobe wange nakumala nakugoba Tamale Mirundi ne Mirundi gwe wange obuzibu bwava. So Tamale Mirundi yayina olutalo yayina omunene gwagolagana naye n'asasula abaana abo Pallaso ne King Saha ne batuula mu ngoma eyo. Okuva olwo Tamale Mirundi tayagalira ddala Pallaso. Ate kamiri yamuyinako obuzibu ki? Kamiliyoni naye Mayanja family okutwaliza awamu. Obuzibu bwayina ne Kamiri. I think and I believe. Kamiri ali omugaati gwe. Ogwawo guno okuva eno mbakulu. Anti kati yasala kyovola ayo abayogera. Omwana takuta, omwana asala, omwana addeno, omwana alya mu limene buluzi. Simanyi. Kyokate kino ekivvulu ekya Pallaso kyabadde kya Balaam. Ate nga omukulu yali akola wa Balaam. N'amala n'avuma Balaam bubi nnyo. Namugagenda namukuba. Ate n'amala n'addayo. Gyali kolagana yaabwe nnungi. Ate kati obuzibu bw'omukulu. No y'omukulu kyayina. Awali sente. Tayagala Mayanja family, that is the reality. Ngojeko uli omuntu kati gwe buli olooza buli atakwagala aboyi nakye wamukola. Ate n'omwogerera ebigambo ebikukunike bwe bityo. Tamale Mirundi buli gwayogerera ebikukunike olaba ayogerera batalina kye baali bamukozeeko yadde nga bamusasudde busasuzi kubakuba.
ate kakati ono yeyenyigira mu ntalo ze gundi Pallaso yamuyimbira n'oluyimba okitegeera so yeyo yeetekapo gundi famire yonna ate ne famire neweesanga ng'erina obuntu bwezeekolakola obumulumulu oba oliawo gundi society oba public bwefunye in a negative way. So kireetedde Tamale Mirundi okufuna empagi kwe yeesigama okulabika nti akuba abaana bano okuboogoloza era yeezira kakubye akakyamu konna ojjukira nalwe waliyo ekivulu kya gundi ekivulu kya Kamiiri namuleeta ku Megatron story endowooza abantu mwagiraba yali munyiivu nnyo n'agamba mbu stage nti yagwa n'agamba yaloose n'egwa bamanyiira nnyo ate nyiza n'ogikwata n'engitika n'engitwala ewange yeeyagala nnyo so buli akantu konna akagwa mayanja family so moze tulaba comments z'abantu nnyingi nnyo ku mayanja family ng'otaddeyo posti yonna n'ekivulu kya Pallaso wano nga kiri mu lusuubo then ne tent we yagwa kiraga nti family eno erina ekifaananyi eky'enziro kye yeesiiga yo nga yo ne kireetera abantu okulabika nti bagiraba bubi kakati ng'oggyeko ebyo Tamale Mirundi yayina issues ne Pallaso oba oliawo ne Chameleone eziri personal kati bw'agattako negativity y'abantu gye balabiramu family eyo ayongera ogukumamu omuliro so n'akizimbirako n'alabika nti asabula bwe guba musota ng'akuba ku mutwe naye alemeramu nnyo waliwo ekintu ky'otaamu omukulu ono tasonyiwa gwe mbuulira ni gwe yali asonyiye nga naye woba omuwadde ssente asonyiwa yava ewa Balaam ng'anyize ng'amwogeredde ebinene n'addayo Balaam guli mugaati gwe kati erinnya Balaam ssebo ddene nnyo mu industry eno ate sina mu industry yokka wabula mu gavumenti okitegeera litambulira ate nga gundi mwali anti ennaku zina atembeeta okitegeera kati gw'omanyi erinnya Balaam kye litegeeza Balaam atuula kakiiko ak'abasajja abataano abasalawo wali kitegeeza bannanga avuga emmotoka naye ate nsuubira bakagirabako batono emmotoka gy'avuga kuliko radio 7 omanya ayina radio yeeyo endala eyo simanya eri mu west eyo radio 7 emmotoka y'amaanyi so omukulu yasinga okwegonza oyo mu public yagambye ati mbu talina ssente bannange omukulu oyo bano babiteksi bampisa bubi olwokuba bo balinamu kasente bannange batunyigiriza ayina apartment zazimba awe ntinda omululu kyokka nabiteksi bw'aba ayogera omusajja oyo bannange ayinamu ku ssente naye omululu gw'ayina bonna beerangira nsimbi njagala tutuukeko ku ssanga nze naawe mmoze twerangirako ku nsimbi bwe bannange ate ye agamba akyabiteksi naye abasajja bano balina ekintu kyabwe tebalaga bintu byabwe n'olaba abitex asobola okusaba olukumi ali ekikomando tebalaga bintu byabwe balina sympathy gundi eyo approach gye baleeta mu bantu eraga nti bali bubi Balaam neyezinga emikono bannange mmwe bakama bange ate weboogera nze ŋŋambe ki omuntu waati aba mubi nnyo akuba totegedde n'alyoka yeetimba ekisaati kimu mu January to December yagula bingi ono abitex n'alyoka ateekakofiira n'olukooti olw'ekikuusikuusi n'ogamba kibadde kyetaagise si bw'ayambala obukooti bwe tebuba busiiwukire twalabeka video ku majja kwe batudde twalabeka video akaleese obuzibu nti abantu bayingidde mu bwangu awo nga gwe balaba wabweru bamugamba okolayo ki poliisi yekwata ali ebweru gwe kakati nno ebintu bino mubirabanga ebyokusaaga ne wabaddewo kuuma repetition oba ekitiibwa that's why nti ekivulu bwe kyalabise ng'ekiri somehow successful omukulu n'akuba ekifaananyi n'ateekayo saabavulu Balaam okitegeera bano abakulu bagamba okulemererwayo noona okitegeera yeŋŋombe eriwo kati okulemererwayo noona mbwera kigambibwa mbu abo abantu balina engeri gye babasombyesombyeemu agamba mujje mukole wano akagondi akabondo tubagire bana ekifaananyi kye bateekayo mbu ekifaananyi ekyo bw'ogenda mu archives kya Winnie Nwagi ekifaananyi kyabadde kiteekakuba gundi amanyiddwa nnyo Pallaso y'omu ku bantu abareactinga mu social media senga yataddeyo dda ku page naye mbw'obwedda abantu kasita bakiraba gwegenda bugenzi ku Google wali
otekeyo Winnie Nwaji. Aha, otekeyo Winnie Nwaji oba otekeyo most successful shows recently in Uganda olaba baka kafaananyi tekali ku mwanya. Okay, that's Tamale Benudi for you munyivu nnyo eri family y'abamayanja era agamba nti ajja kulwanagayo paka kusaawe sembayo Megaton Koli beera ngu subscribe nga like nga tubere ngo sharinga ensonga za katolo bantu kyaziriko wano tuvaawo sigalako tukumene berabi